was born to be free. There's a fire in me, melting at the bottom of the sea. It was a beautiful thing. All these memories trying to hold me back, but they can't see. I was born to be free. I was born to be free.
zo yafudde enteekateeka y'okuziika enkya agenda zana Friday ali wano Kyengera Saturday tugende mu kyalo yes tumuziike ku Sunday yafunamu amazzi mu mawuggwe gye baali bamuggyamu. Obulwadde buno bubadde bumusumbya bubadde bumaze ebbanga ki nga atawaanyizibwa obulwadde? Ebbanga ddene si bupya ndowooza bwali bukuze. Obulwadde buno butuuka ddi okuba nga buwaseninga so that n'omudwaliro? Bwawutandika okuwaseninga ku Saturday bamuzaayo mu ICU yafiira Eddwaliro Sube. Ensonga zino zigenda kukwasaganyizibwa biteezo omusalira era egenda kubeera wa oba mu maka ki? Gonna amaka emmisa zijja bbeerayo era zonna emmisa zigenda mu maaso kubanga ffe amaka gaffe tuli bakatuliki nnyo. Zigenda kubaawo emmisa zigenda kubeera waka si mu kyaki? Zijja beera ne mu kyaki. Alina bye yayogera ggwe by'otaawulira nga tewaliiwo ng'abyogera kati ggwe weesigamye ku bye yayogera nga wooli naye ffe alina bingi ate bye yayogera nga toliiwo so kirina kukolebwa bwe kityo. Ava ku bage yali yagamba gwe buli kye tukola kyonna naffe yali yatugamba. Simanyi we yabikyusiza bye yaŋŋamba bye nkola. Gwomanyi y'ameka kati kitwale nti gw'olabyeko abiri geego. Jjajja muwulizeeko ki yateekayo ttenti kikyo gyali mu kyalo era naye alumwa ng'abantu bonna bye balumwa seetaaga na kumuwuliza kubanga ekyo kya butonde naye ali mu kulumwa oli abadde mwana we nga nange bwe nnuma kuba abadde taata wange ekyo tekyetaagawo na mpuliziganya. Sirina legase gye nkaalinga kubanga yo yennyini teri physical ng'ogisitula. Legase ejja kwekaalinga yokka yennyini yo wamulabako ng'emumenya gamba otya nti yali agisitula. Okusitula ekintu oba olina okuba ng'osobola okkiwummuza. Gyo gibadde emikwano gye n'emirala gijja kujja n'egitajja kusobola kujja nagyo era tetuginenya ebyensi munnange. Balina abalwadde bano balwadde bali balina ebizibu basobodde okubeerawo naffe beebale batasobodde nagwo si musango. Nga mubadde okumpi kino kiyinza okukyusibwamuko oba famire yegenda okubeera mu nteekateeka zino nga bwe yali yagamba?
anti gwe kizibu kyoliko ogamba yagamba nange ate yaŋŋamba ti gavumenti eyingiranga mu nteekateeka ze gwe ng'obukubagano buvaawa osanga bwali bubwe. Namwe mwebale okujja okumbeererawo baganda bange ab'amawulire, mwebalire ddala. Muzeeyi nze sikoze nnyo naye kyenyinza okugamba nti muzeeyi be bannabyabufuzi ab'omulembe omukadde abaasobola okubulendinga mu mulembe guno, nti waliyo abannabyabufuzi abaali ku mirembe giri ng'enkola y'ebintu biri naddala mutimbagano guno we gwajja basinga gukyabagaanye. Waliyo abantu bangi nnyo bannabyabufuzi abo abaaliwo be tukuze tulaba nga bw'ojja n'omukolako mu social life tebamukola ki, tebamumanyi, naye abadde alina facts because of his experience, naye facts ezo ng'amanyi biki byasobola okuziteekamu omuntu ow'omulembe guno azikole ki, azitegeere. So nze ndowooza kye kimufudde obw'enjawulo mu bulamu bwe n'okubeera nga ndowooza y'omu ku bantu abaali analysts abaali bakyaziddwa ku show ng'alina show y'amaanyi wano mu Uganda. Shows ezimu ku shows ezikyasinze okubeera nga zirindiribwa wano mu Uganda mu kaseera TV webeeredde ey'amaanyi. So nze ndowooza kibadde ekyenjawulo ku ye nti yasobola okubulendinga mu mulembe guno. Abantu bangi omulembe guno gubalemye okutegeera, omulembe gwa social media gubalemye okutegeera okumanya nti kituufu osobola ne content omulungi naye omuleese otya omuntu w'omulembe guno amukole ki, naye ate n'asigala nga content wamulina. Biki byogenda okuba nga fenga most especially abakola mu entertainment abali mu entertainment so kiki kyetugenda okuba nga tumusubwa ye nga ye abantu nga muzeeyi mirundi buli bava mu bulamu obw'ensi eno kitegeeza nti tugenda kusigala nga tusigaza bantu nga bwe nkiraba. Mwe bwe tubeera mu analysis eno waliwo kati ffe gino emyaka egyaffe tuwanga bwe tukiraba okusinziira mu ndowooza yange. Endowooza esobola okubeera entuufu naye endowooza eyinza okuba ki, enkyamu. Kati bamuzeeyi mirundi bwe tumala okufuna nze nga bwe ndaba nga tumaze okufuna bano abagenzi ne bakola research, tugenda bo ne batubuulira abaali ababaddewo oba okitegeera nti nno ku myaka 60 kitegeeza nti nno gavumenti ya Museveni agimanyi ne gavumenti endala azikola ki, azimanyi. His land agenzeko mu mawanga ag'enjawulo ebyayo abikola ki, kati ye akuwa first hand information. Omuntu akuwa first hand information yawukana n'omuntu agenze n'asoma, kubanga osobola okusoma n'otegeera naye ng'otegedde bulala. So kati abantu nga bamuzeeyi mirundi social media bekkiriza kuba of course abamanyi bangi naye waliyo nga bw'ayogera abantu bagenda kuwuliza kubanga tebamanyi kyasobola kukola ki, kwogera. Abamu bakuze tebakyasobola. Kakati okuvaawo kwabwe kitegeeza nti information tugenda kufuna information gap, tugenda okufuna information afaanagana kubanga abatuwa information gye basobola okutuwa yokka yeyo gye basomye, yeyo engeri yeyo yokka gye basobola okulaba engeri gye balabamu ebintu, abatunuulira butunuulizi nsonga naye nga tebalina experience kwekyo kye boogerako. Frank ogamba nga kitalumye ky'omukulu Tamale talumira taata waffe. yes twafiriddwa ffenna okutwaliza ewamu kimanyi nti abadde musajja eryantama ate the same time musajja entertainment y'omu yabadde agwayo bututunuulira mubadde mikwano gye ate nga mu mikwano gwa mutabani we embeera erigesaenga guyinza kyogerako kitagenda mwogerako. Ekisookera ddala nti si kyangu nnyo okufuna omuntu ali as gifted nga omugenzi naddala ku sayidi y'aboogezi. Okubeera omwogezi ajjuliridde olw'okubeera nga oli versatile, nga ensonga yonna yonna gye baba bakuleetedde mu maaso go osobola okubeera nga osobola ogirambulula kyenkanyi. Abasinga babadde bamanyidde nnyo ku sayidi ya politics as a political commentator, analyst, publisher n'ebirala. Naye ate kikwewuunyisa nti ne ku sayidi eno endala ey'ensi nga ebintu ebiri social ebyo ebintu kati ku sayidi ya art naye abadde nga agwayo
era nzijukirako ebiseera waliwo station gye yakolangako emu awo naye nga baba bamaze okumuhostinga ku byebyobufuzi bapresenters aba programu ya entertainment ate bamutaayiza mu nkuubo n'abeerako kyayogera ku nsonga yonna ekwatagana ku kisaawe ky'ebyokuyimba kitegeeza nti omuntu abadde agoberera buli kimu kyonna kyonna nga wonawona wemusangiriza n'omubuuza ku kintu kyonna aba asobola ebya entertainment abadde abisobola abayimbi abadde abamanyi bulungi ennyimba abadde nga azimanyi era mubadde mumulabanga mu studios olumu nga n'ennyimba titles azimanyi alwogera tuno lwono aluyimba kitegeeza abadde nga abimanyi n'embeera zaabwe abadde asobola okubeera nga azigoberera so ye muntu oyo atagenda kubeera nga azzikawo mu mbeera eyo nti mayindi ye teyagiteeka wantu wamu wokkawokka but neewalala naddala ku sayidi eyo so ndi buli amaanyi ate abasinga ku ffe ffenna aboogera kizibu nnyo omuntu obutakugamba nti tabaddeeko inspired by omuntu ng'oyo kuba okwogera si kwangu oli muntu asobola okuba ng'ayogera naye okwogera ng'olambika ng'otaggulula kiba kitone era abadde kyakulabirako kyamaanyi nnyo eri abantu nga ffe era ddi buli amaanyi nnyo 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 ddala agwenga afrakantambi obaddeko ofuna akadde n'oyogeramuko naye gabonogamba nti muyina that touch obanga mwogera on a daily basis eyinza okuba nga mbadde soogera naye on a daily basis naye kibadde kizibu omwezi okuggwako nga tetwesisinkanyeeko because abadde nga atera nnyo okukola ne muganda waffe Kasuku ate naffe tukola ne Kasuku kati olumu nga twesanga ku location y'emu either nga bamaze omushutinga ffe ne tuddako oba nga ffe abasoose ye naddako kati mu breaks awo tubadde twogera ye muntu abadde ayaniriza era ffe yatwaniriza nnyo ate nga emboozi ze atugatta amangu mu mboozi kugamba nga tatulekerera bbali nabeera nga akubuulirira first of all ku bulamu bw'ensi nga bbo second of all nakubuulira ne ku mulimu gwennyini guno ogw'amawulire era nga kuwayo lecture emu oba bbiri so at least buli mwezi mbadde ntera okuba nga musinkanamuko omulundi naye gubeera gumu ekitono okumala emyaka ndowooza ng'ebiri mbadde nsira nnyo okubeera nga musanga n'ekyokubiri nti ate engeri gye nkola ne mutabani we buli wiiki tukola okitegeera so connection yeeyo ate naye yategeera nti nkola ne mutabani we kati buli wabadde nga nsanga nkulaba toli bubi yongeramu kino na wano mukola bulungi ne junior okitegeera era mbe muganda wammwe oyo mubeererewo mu mbeera zonna so he has been so mindful about the son also n'abantu mutabani we babadde nga akola nabo nti abadde nga abamanyi omu ku omu by name nti ono y'ono ono y'ono ono y'ono